Police traffic eyongera okuba nga ewooninga bano abeetwalira mu bitongole ebya VIP mu Uganda okuba nga balekeraawo okuvumaganya ekkubo, balekeraawo okukozesa obubi ekkubo. Gwe mugwana wange ali eyo ampuliriza, ewooninze bano abatambulira mu buno obumotoka oba obugombe nga bagezaako okudistractinga ekkubo, bagambye nti no bataataganya eddembe ly'ekkubo n'okuboonoonera emirimu. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bino nno ngenda kuba mbikuwa mu lufuutifuuti era mbikukisiza olw'ensonga nti nno bino birina okutuuka ku abo bekikwatako, kuba bano abasajja batumalako nnyo eddembe lyaffe, bataataganya emirimu gy'omuntu wa bulijjo ng'ate tewali na nsonga y'amaanyi egenda mu maaso. Gwe mukwano gwange ali ampuliriza eyekumira ku UG Updates TV. Nkwaniriza nnyo eyo gy'obadde webale nnyo egyo gy'otuusaako engalo, nkwaniriza ku UG Updates TV, naye towerabira ku subscribinga. Genda wansi awo ojja kulaba ekigambo subscribe, w'okoona ku YouTube yo ojja kulaba ekigambo subscribe, ojja kugenda wansi kirya koona mu kigambo subscribinga koona mu kade, nagamba w'okoona mu kade kajja kuyambako nnyo kubanga kuleetera alerting message notification ekulaga nti nno tuleese amawulire amalala, tuleese information endala. Gwe mugwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Muganda wange ng'ennaku z'omwezi 17, ennaku z'omwezi 17 ekitongole kino ekya poliisi kyavudde eri ne kikuŋŋaanya bannamawulire nga kibabuulira ensonga basobole okuba nga bagitambuza erinkinge ku muntu. Basalawo basaasaanye ensonga eno esobole okuba nga etuuka ku muntu. Bagambye batya? Uganda Director of Traffic and Road Safety has ensured the warning against the VIPs abusing the road system by acting as though there is an emergency when there isn't. Nti agamba nti nno ekitongole kya poliisi kya traffic ekikwasaganya eby'enguudo kivuddeyo ne kiwooninga abo abayita ba VIP okuba nga bavumaanya ekkubo n'enkola zaalyo, ne beefuula nti nno balina emergency kyokka nga tewali emergency. Gwe mukwano gwange ali eyo, kino ne kyongera okuba nga kitaataaganya eddembe ly'omuntu wa wansi akola emirimu gye, ne batuteeka ku bunkenke, ne kireeta jaamu ku makubo, ne basiba emmotoka essaawa 2 nnamba naye nga bazisibira omuntu atalina ne kyagenda kukola, ayina ataddeko obugombe ajja abawogganyiza naye nga talina na emergency emuteesaako obugombe obwo, nga talina ne kyagenda kubanga ayongerako eggwanga. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati Uganda Police Traffic evuddeyo negamba nti nno twongera okubawooninga ekyo ekikolwa mu kikole, ebawooninze nno ng'esinziira ne ku ssemateeka waayo. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. The Public Related Officer of Director of Traffic and Road Safety, ofiisi ono akwasaganya eby'enguudo n'okubanga ekkubo libeera seefu, CP Michael Kanunula. Bino nno abyogeredde ng'asinziira ku journalist at the police headquarters in Naggulu. Asinzidde ku police headquarters in Naggulu era olunaku olwa Monday nga June 17, 2024, related that there is a joint operation by traffic and military police due to the increasing usage of the road by VIP who have escaped picking drivers by army sonyiwaamu kati. Agambye nti no waliwo ebitongole bya military ne poliisi ebyongedde okuba nga bivumaganya oluguudo luno nga beefuula ba VIP nga bescapinga nga bapiikinga abantu bavugira mu mmoloka za army, mu mmoloka za poliisi nga bagezaako okugamba nti nno bagezaako okwewala jaamu naye nga tewali emergency gye bakola ki gye baliko. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Agambye they move as if they are on emergency, nti batambula bavuga okujja nti bali ku emergency even when there is not, ate ne wabeera nga emergency teriiwo. The emergency here is defended under section 123 mu kawaayiro ak'okutaano B of the Traffic and Road Safety Amendment Act 2022. Agambye nti nno mu section eya 123 mu kawaayiro 5 B
of the traffic law and safety amendment mu mwaka gwa 2020 as a serious, unexpected and a dangerous situation requires immediate actions. Agambye nga tekisuubirwa era ng'embeera ya bulabe nnyo nga yeetaaga obwangu, nga yeetaaga action ey'obwangu. So someone who is going to the office, leaving the office, agambye omuntu yenna agenda ku office n'oyo aleka office, oba yenna agenda ku mukolo, who is going on the function or for the burial, agenda ku mukolo yenna, oba oyo agenda okuziika, that one can never be regarded as an emergency. Ebyo byonna agambye wati omuntu yenna agenda ku office, ava mu office, agenda ku mukolo gwonna, agenda mu kuziika, ava mu kuziika, ekyo tekisobola kutwalibwa nga emergency. Era mulekerawo okuwogganyiza bannayuganda obugombe bwammwe nga muva kuziika, muva mu office, mugenda mu office, mukoonya abantu ku makubo, mutaddewo accident, kwegambe kuba muli kwasiza jjaamu olw'ensonga ezitalimu. Bagambye eyo tesobola kubeera emergency. Bino ebigambo byogerwa muganda wange Kanunula, yabyogedde. N'agamba n'ebirala bingi nnyo, of course, ebitayinza kutwalibwa nga emergency. Oba muganda wange mumpuliriza bulungi nnyo, naye teweerabira kusubscribinga gwe mukwano gwange ali eyo kuna ku kigambo subscribe. Ayongerako, he added, the authorized emergency vehicle as per section 123(5) of the Traffic and the Road Safety Amendment Act 2022. Ayongeddeko n'agamba nti vehicle, emmotoka zokka eziri authorized, eziyina obuyinza mu section eno eya 123/5 mu traffic road, mu traffic road safety amendment, mu amendment eya 2020, means vehicle for the purposes of police. Yetegeeza nti no entambula zonna ku lwa poliisi, fire brigade, ambulance, military motor vehicles or armed forces and such other motor vehicles, ne ntambula endala nga trailers, engineering plants, as many as may be designated by the minister in the consultation with the chief listening officer by statutory orders. Zisobola okuba nga zikkirizibwa naye ku order, nga office evuddemu order gwe mukwano gwange ampuliriza. Agambye muloka nga ambulance, road traffic zirina kutwambulira ku mulamwa gwazo ng'ate zirina order eva mu office gwe mukwano gwange ampuliriza eyeekumira ku Plus TV. Kanunula ayongerako waati. Kanunula further noted that registration 5 sub-regulation 2 of the Traffic and the Road Safety Rule of the Road Regulations 2004 and then statutory instrument number 35 of 2004 provide that a driver of a car of the vice president. Kanunula ayongerako ng'agamba regulation 5 sub regulation 2 mu traffic ebyenguudo, etteeka ly'ekkubo mu mwaka gwa 2024 and then statutory instrument ne instrument numbers 35 omwaka ogwa 2024 gutulagira, gutuwa oba etteeka eryo lituwa nti driver yekka owa vice president ne chief justice, speaker of parliament, the prime minister or the police vehicle or other emergency vehicle is allowed in case of emergency
to deviate from the legislations. Agamba nti nno etteeka eryo lituwa nti nno vice president, muloka ya vice president neya chief justice, speaker of parliament, the prime minister oba ne poliisi yonnayo oba ne muloka yonna y'ekitongole kya poliisi nga ya emergency, ze zokka ezikkirizibwa okubanga ziteekako obugombo obwo bwa emergency gwe muganda wange mu tteeka bwe bate babituwadde. Traffic and road safe rules of the road regulations ze batuwadde in 2004 provide for. Kanunula ayongera n'atugamba etteeka ly'ekkubo, amateeka g'ekkubo aga legislation omwaka 2024 agakola omwaka 2024 gatuwa nti for the driver, they provide for the driver to give way to the state motors car, as he said. Gatuwa okubanga tuwa ekkubo, emmotoka zonna ziwa ekkubo ezo emmotoka zamenye wammanga. Atugambye emmotoka ya chief justice, ya prime minister, ya speaker of parliament n'emmotoka yonna eri mu authority eri authorized ey'ekitongole kya poliisi okubanga tugiwa ekkubo okubanga esobola okuvaawo. Kanunula warns that drivers of the authorized emergency vehicle should drive with due care and are not in any way exempted from the consequences of their disregards for the safety of the person or property of the section 123 kawaii akokusatu of the Traffic and the Road Safety Act 1998. Akanunula atugamba nti nno akanunula ayongera okulabula abavuzi aba drivers ab'ebitongole abalina authority emergency vehicles ezo abazivuga, ayongera okubanga ababula n'abagamba nti no muvuge n'olwekyo muvuge n'obwegendereza okubanga temusobola kubanga muteekawo consequences nezimu n'emu yonna esobola okubanga ekosa omuntu ne properties z'omuntu ku kkubo nga musinzira akawaayiro 123 akawaayiro ako akafuga ekkubo okusinziira eri mu act eya 1998 gwe mukwano gwange ampuliza. Okay. N'olwekyo Kanunula he calls upon the public to share such are funded on the social media platform. Agezaako n'abagamba nti no mutambuze ekigambo kino ku social media singa wabeerawo enkola embi, enkozesa ebi ey'oluguudo nga evudde mu bantu abo bamenye wammanga nga bakozesa bubi oluguudo. Agambye nti in most cases you people are in areas where these vehicles are passing and where there are no law enforcers, traffic officers, military police, so you can also reach out to us on the Korotoro. Era n'abatirawo ne Korotoro gye balina okuba kubanga agambye ebitundu ebimu mu byalo mwe temulina ba traffic ate emmotoka ezo zitera kuyita eyo, temulinayo na poliisi teziriiyo ne military police teziriiyo, ne byesanga nga bano abantu bakolera eyo effujjo ne bakoona abantu ne boonoona ebintu by'abantu olw'okubanga beefudde nti balina emergency ne boonoona obudde bw'abantu ne bakwasa jjaamu mu kkubo gwe bano abasajja kyakatumanyi na kitwogerako gwe mukwano gwange ali eyo naye yonna yonna gy'olitambuza alina eddoboozi lisobole obbatuukako. Babagambye nga akawaayiro nga ssemateeka waagamba nga bimbasomedde emmotoka zikkirizibwa nga zirina state orders okumanga emmotoka bagitimbye bagisiize langi y'amagye eyeefaananyizaako eya poliisi tegenda kuva eri ng'eteeka muvuyo ku kkubo olw'okubanga beefudde nti balina emergency ne bamalako mu nnaasa emirembe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku UG Updates TV. Ky'olina okukola kwe kubeera bulindaala, olina okubeera naawe vigilant ku mmoloka ng'ezo okubanga teziteekawo kajjajagala mu kkubo, tezimalaako ddembe lya kkubo, terivumirira kkubo gwe mukwano gwange ali eyo. Naye nkutegeeza oli ku UG Updates, teweerabira kusubscribinga, genda mu maaso n'okubanga osubscribinga tusobole okuba nga tukutuusako information ow'ekikanga ekyo kubanga buno obusajja naffe bwatutamadda. Abantu bangi nnyo bajja ne bagula ebimmotoka byabwe nalowooza nti no yasoose okukigula, najja muyimiridde mwenna mulinze, najja ng'akaabya ogugombe n'akoona emmotoka z'abantu mwenna muna abantu n'abalinnyirira mbw'okuba ali ku bwangu ali ku emergency. What kind of emergency is that? Emergency kyeyo gy'oba ogenda